bujozi bwabwe ne bubaggwa. Yes, tuba twatandise Easter holiday. Naku zino I'm working from home. Nenga mbabuuzaako nnyo. Mbadde sinza nasuze bubi nnyo. Nasuze bubi nnyo olwa Spice Diana. Spice Diana nalabye embizi nga zimuvuma Spice. Neneewuunya mbukubanga Spice Diana agenda kuyimbira NUP. Kaakati gwe Kyagulanyi kankubuulire gwe Bobi Wine. Gamba obwo obwana bw'obusirusiru obuvuma Spice Diana mbu yagenze simanyi ayimbire NUP n'abayimbi abamu nabalabye mutandise okubavuma mubasamiza ebimwa. Njagala from today mu separating brand z'abantu mu byekisiru byammwe ebya struggle za mwezi bazabalemerera temukwata brand z'abayimbi kuziteka mu byekisiru byammwe. Spice Diana muyimbi akola business. Bwebaba bamuyise for business ayimbe tasobola genda butayimba. Mbo Spice Diana boycott Spice Diana. Mwembwa mu boycotting ngani mu NUP. Mwina sente mmeka mmwe banaku mmwe. Lwaki temusoka ku boycotting government eriko. Nze kye nalaba abantu bano bafunayo wamu omuntu omunafu. Osegera bino ebivubuka bya NUP obiraba bifunayo omuntu atasobola kwogera. Ne bitandika okumumanyira kati byagala kumanyira Spice Diana. Eri business. Spice Diana muyimbi. Temumuteeka mu bya kisiru byammwe bya struggle zammwe. Bwe ba struggle yabalemerera mugende mupame. Abannayuganda bagana ebintu byammwe bya struggle. Je bali mukola. Kakati Spice Diana nga lwaki tayimba wajje no Muhoozi. Mwani yabagamba nti mwe batuufu. Omanyiri ebivubuka bya NUP bigenda ne biteeka wembeera mbwovudde mu bantu boycott Spice. Teri muntu asobola ku boycott ga Spice Diana. Wano mulese bitu byammwe bya boycott ne bigana okukola. Mwagamba mu boycotting NBS nga mukyagiraba. Buli kiseera boycott buli wawulira obwa NUP nga bugamba boycott kibalemeredde. Wano ani gwe muta boycottinze bivubuka mmwe. Gwe Bobi Wine. Gamba abo basirubo abavubuka abo abatategeera. Bosindika bavuma abantu ku bupeegi bwo besonyiwe Spice Diana. Simanyi lwaki bantu mmwe temusiima. Omuntu tayimbe. Eri business Spice Diana mwajja sente. Kati abakozi anabasasuzaaki. Bwe kiba NUP kyabalumye nnyo Spice Diana. Nti agenda kuyimbira NUP mukwate sente muzimuwe. Mukwate sente muzimusasule. Banakumwe abatayina sente mukwate sente muzimuwe. Nemwe abatasiima mwabaaki. Buno Spice Diana yakwata ono Babi Kyagulanyi. Namwana akazindala ayogere. Oloza yali akyuse mbwaze mu NUP. Bulandi ya Spice Diana musobola ogigula mmwe. Buli omu mwagala abeere mu bintu byammwe ebyekisiru. Buli omu Bobi Wine yagala abeere mu bintu bye bya struggle. Abantu babigaana. Muve ku bayimbi bayimbe ennyimba zaabwe. Si mwaba dictating. Ani abagamba nti mwaba dictating omuntu gyalina okuyimba mu buvubuka mu obuwunye enkwawa mmwe. Who gave you that power? Mulimu struggle mufire mu struggle za mwezi ekinaku. Spice Diana n'abayimbi bajja kuyimbira NUP. Buli kyamuloza music industry yammwe mwabagifuga. Mwina sente mmeka mmwe. Bobi Wine alina sente mmeka ezigula brandi z'abayimbi wano. Muve mu business z'abantu. Bwamwe mwasalawo kubeera mu struggle byammwe mubibeeremu mubifiiremu. Muve ku business z'abantu ne brandi z'abantu. Mugende wa Bobi Wine alina fire base bayimbire. Temwina sente ba NUP zigula bayimbi wano. Mugende mu fire base wa Bobi Wine abayimbire. Mutujeka akamanyiro n'akajanja. Mumanyira nnyo abantu. Muletese ebintu bya struggle ovudde mu bantu kimwe be mwina mwembwa mmwe. Mwina bantu ki? NUP ina bantu ki? Abantu bonna bagivava mudda. Kakati gwe Bobi Wine gamba ezembwazo. Obwo buvubuka obwo obuwunye enkwawo obwo bweyekolera obunaku obuzibu.
bwesonyiwe Spice Diana. Spice Diana muyimbi wa ggwanga. Spice Diana ayina abawagizi be muyimbi wa ggwanga. Yajja kola business. Sebe bya struggle byammwe byamulimu ebyo ebyekisiru. Okumanyiranga abantu mwe mugenda mumanyira buli omu aba NUP. Mbwatuvuddemu we nabavaamu nze nabaki nga nyirira. Namani aba NUP muyinza okuloza oba muyina kye muyina nenga nammwe muli embwa. You are just dogs. Kati nze yabavaamu nga nyirira. Mu NUP bagabayo ki? Mwesonyiwe Spice Diana mmwe. Ajja kuyimba wajje nemoke. Ebyo boycott. Boycott nange mwabitugambadde. Kale nange mu boycotting. Nze gate mu boycotting mmwe sirani. Oyo buvuka bwa NUP mane buyinza okuloza oba buyina kye buli. Boboyi. Okimanyi man. Bugere ne bukuluza ti Boboyi oba w'amaanyi mbwoba alinga katu Boboyi tayina kyali. Abera magere mu bigere. Na kwambala butuwa kasuti kola buno bu interview nga amanyira ka milioni ne bebekulu. Boboyi si yafuge gwanga lino. Ekyo mwabatasoma bagwagwa mu kye kyabalimo okutegeera. Boboyi si yakola brandi z'abayimbi. Boboyi si yakola Spice Diana si muwalawe. Nti Spice Diana biragira bijja wa Boboyi. Omanyimu aba NUP mwine ekizibu omuntu wabasembeza. N'abasembeza mutandika okumumanyira. Mbo Spice lwaki otuvuddemu yababeera muddi. Spice Diana omuyita munnabyabufuzi. Spice Diana muyimbi wa ggwanga. Si weni yupi ayimbira abanyankole, ayimbira abasoga, ayimbira abakako akamanyiro kamwe bavubuka bene yupi. Mwatandika bisitwago byammwe kati bibalemeredde. Mwekwata ku bantu. Gwaga Spice okuba mukwano gwa mwaba muwe byokola, mwaba kwata mu business ze. Okuva na lero nze mwogezi wa Spice. Okumanyira Spice Diana mwe muli babulimba manyi. Ne wano mwalonda mu kasuku ne mumumanyira manyira. Kwa mwe mutagetinga omuntu atasobola kwogera. Nze lwaki temuntagetinga. Mukimanyi njocha. Mwakwata ku brandi yaffe n'ebookya. Anze ffe lwaki temututagetinga. Obwo buvubuka sebo obwa NUP bwatumanyira manyira wano. Bafubye kabaka beetonde ffe nga tetwetonda. Ffe bututye sebo obwo buvubuka. Kati bambi bwagala bukwata Spice Diana kubanga bambi wampisa. Omanye bye bivuka bya NUP bambi bakwata bambi abantu abatasobola kwogera kati nga Spice Diana nti bambi wampisa tajja kubaddamu ne biddawo ne bivevenga goma yigwe kibayita bulandi gwe wali ozimbyeko omuyimbi ojjo tubulire byekisiro bya Boboyi mugende principal wa abayimbire wano teri muyimbi gwe mugenda kuwa biragiro mbutayimba gwe lwaki wageze noyimba gwe lwaki gwe ngani abuuza gwe kisirani obwavu obukujjudde notuye kana ke yekolere nchacha zonna zikagine kumanyo kawunyo oluwumu kaine satu kaganyo gendo kola kajja kamanyira abantu Spice wange gwe yekolere gwe Spice omanyiko ki umanyimu aba NUP ekizibu kyalina omuntu wabasembeza nga mutandika okumumanyira boycott zagwawo dda mwasooka kufirya dictator byagaana ne mudda kule move dictator era ne bigaana mbo boycott Spice mu boycott mwenga bani mwe bavubuka mwe aba NUP nawe principal Boboyi mutujeko obutategeera bwe mwagwe nsimbu musitwago mujigwire ye wamwe kamoja tebutandika kuddamu kumanyira bayimbi bagwanga music industry yo negenda yimbira jenemoke njagala kibalume mutegere temina muyimbi wano gwe mutegerera njagala Boboyi ni kikulume otegere ntitoyina muyimbi gwosobola kutegerera akakajanja ako kakugweremu ddala nze nga temumboyikotinga mwagamba buli kimu kye muleesa aba NUP boycott NBS sibanya boycott abanaddiini mwe buli omu mwagala muteeka mu sitogoza mwezi ez'ekisiru mbu abantu babeerawo nga tebeetegerera Bobi tajja kuba president wa Uganda n'abayimbi bakimanyi
Kivulanga bagenze yimbira Jeno Muhoozi. Ayina obuyinza gwe bayimbira. Ayina sete gwe bayimbira banaku mmwe mu kitegeere. Bobi Wine watasobodde kulabirira bafuutu soldiers abamuyirawo omubiri mu kalulu. Tayina kyatugamba. Tayina Bobi Wine takyayina kipya. Byonna yabyogera dda. Yayokya. Amaanyi kati gali wa Jeno Muhoozi. Kivulanga n'abayimbi bonna music industry genda yimbira Jeno Muhoozi. Bobi Wine akakamanyiro kakugwemu. Akakamanyiro kakugweremu ddala n'obwo obwana bwobwo. Bumanyire Spice Diana mmwe. Mumanyi mwe kibayita brand mmwe. Mwe abantu bwe basekera mulooza mbukati kati Spice bwe yabawa akazindaalo wali ku gundi. Mulooza mmwe kabaali wona abenaale mu baaliwo ku concert ya Spice. Omanyi NUP kasito basembeza. Batandika okumanyira. Ate akamanyiro kava wa Bobi Wine. Teri muntu asize kamanyiro mu ggwanga lino nga Bobi Wine. Obwo bwana singa tebumanyira bantu. Mbu Spice tumulagidde gwina sente mmeka. Spice Diana eri business ye. Mwajje sente zasasula abakozi. Omanyi abantu abayimiridde ku Spice Diana. Omanyi abantu abayimiridde ku Spice Diana gwe. Obuyinza kati Jeno Muhoozi yabuyina. Kivulanga abayimbi bonna bagenda muyimbira. Bobi Wine yasigala magere mu bigere. Nakubeera na buno obwana obutategeera obunaku. Ekyo Bobi Wine kikutegeeze mu music industry toyina gwotegeerera. Wali olowooza ng'otegeerera Spice. Omuntu n'abaagala nemwe NUP mwe mulibeerako ddi n'emikwano. Kati Bobi Wine n'amala n'asindika buno obwana bumuvume. Mbutajja kuyimba. Ffe tugambye ffe tujja kuboyikotinga. Mu boyikotinga ani mmwe ng'akalute mwaka boyikotinga. Musooke mu boyikotinga President Museveni. Byabalemerera NUP yagwa. NUP tekyalina maanyi ga boyikotinga muyimbi. Kamiliyoni yabalemeredde. Wano mwagamba konsati ya Kamiliyoni tejja nga Kamiliyoni yakuba konsati nejjula. Edikanzo nga yayimbe kololo ng'oyo Bobi Wine mu butategeera bwamulwanisa. Gwenzo te Bobi Wine okulwanisa banno be wayimba nabo. Musajja kyalina omutima ogutaagaliza ng'ono. Bobi Wine ekyakututamya mutima gwo mubi toyagaliza. Kati ne Spice naye mumutandise. Spice abadde owammwe. Omuntu alina bizinesi yalina okuyimba. Mbo Spice boycott Spice aba NUP mwamu waki. Kyemumubanja emitima emibi egibajjudde. Mu buli omu mumulwanisa buli omu mumulwanisa. Kyovulanga Bobi Wine tojja kufuna buyinza. Eyo gurupu terikwata ku power. Bobi Wine n'obwona you can't be a president. Spice mutagetinga abanafu. Tegera bambi kakati ka Spice kakazi katu kaine empisa bambi kote kajja kwerwanako nimuloza ati abantu mwaba bategerera wano mwatu banyira manyira nga tetulina kyetwaba ebyo ekisiru byammwe n'olwo olugezigezirwa mmwe mu buvubuka mu bwa NUP obunaku n'okuwunya enkwawa mugende wa principal wamwe abayimbire temuddamu kutegerera bayimbi wano kuba waje bayina kuyimba na je batayina kuyimba mwaba basamu sente Ijo batunulira nze mwamanyira manyira nga sina kye naba munyo obuvuke bwe NUP bumanyira abantu bunaku mukikirize muri banaku Jeno Muhoozi kati yayina obuyinza ne sente abayimbi bonna bagenda yimbe wa Jenemoke Bobi Wine kikulume akakamanyiro kakugwemu ayina ali manyi Kenzo yakakumalamu wano Bobi Wine walwanise ekivulu kya Kenzo era ne kibeera successful kololo yajjula kati akamanyirero kaziza ku Spice gwe Bobi Wine nebye ebinyanya bye wait at principle gamba ezembwaze za NUP Spice si muyimbi we NUP muyimbi wa gwanga wano omanyidde bebekulu oli mugenda mumanyira buli omuntu abere mu bisitulwago byammwe abantu bako wa bisitulwago byammwe situwago yasigala wa Bobi Wine na baganda be temuddamu kutumanyira manyira mmwe nga mutubulire bye bya situwago zammwe mujja kuyimba boycott mwa boycotting ne BS kweri wana NUP kike mta boycottinze nange kenyini mwa boycottingako
nga mundaba nga mubera mu fake account nga mundaba temuyina maanyi mu ggwanga lino tebabali ebinusu ti NUP muyina amaanyi you don't have any power here temuyina gwe mutegerera abantu babavaako dda muli bafere olunaku Bobi Wine wewajja omusango mu kooti n'olya sente za President 7 struggle we yagwira Bobi Wine toddamu kumanyira spice that should be the last time ng'omusindikira abantu bamuvume obwo bupeji bwammwe obwo bwe mwakola nga weekwese boycott abayimbi bagenda yimbira Jeno Muhoozi ye president w'ekkumi addako Bobi Wine abayimbi tebakubalangako nga president ekyo get it from me era sigala ng'okola bu program bw'omutwe akasuuti osirike mbo sipaise ewa NUP alina kaadi yammwe kubanga mbu yaleeta Babi Kyagulanyi ku kivulu kye nange naliyo sipaise yayita taata wange sipaise muyimbi wa ggwanga she's entitled to make business buli eweni NUP awulira nga kimulumye kwata obunaku bwo n'obwavu bwo n'obutategera bwogenda obigambe ennyoko awe tuli kati teri agenda vuma sipaise nga wendi tujja kwambalagana munoonyayo abantu abanafu bambi ne mubafuukira ekizibu ebyo ebivuuka bya NUP bitagetinga abantu abanafu ebyo ebyobe byasitwagoza mu abantu babivaamu dda abannayuganda bali wano bakola bizinesi zaggulawo abaana bali ku ssomero basoma byasigala na principal wammwe yatategeera bulungi yakyali mu sitwago temuddamu okumanyira spice mmwe ebyo ebya boycott mugende mu boycotting banyammwe mwina sente mmeka mmwe temuyina buyinza mmwe banaku mwe abayina entondo spice badde mugenda mugula sente mmeka abannupu mwade mugenda muwa sente mmeka alekerawo okuyimba mumanyira bulandi z'abantu ze mutakoze lwaki temugenda Eddie yawe n'abayimbira talina nnyimba chairman Nyanzi si muyimbi mujja mutusindikirako ebinnyo mmwe temuddamu okumanyira spice Diana mmwe nze mwogezi we kati wanera bwe mutwe mwali mumanyira Kasuku boycott Kasuku tetuliiko ku channel ye mbu boycott Kasuku abatadda mu bachaza nga mumulagiranga baani mwabataasoma mulinga n'ebiku temujja kumanyira bayimbi akakamanyiro ko Bobi Wine kakomye ku kamiliyoni tukaleta ku spice Diana tetuli amagere Bobi Wine oloza abantu bali amagere tebakole business wano busabala yonga abantu bagendayo ku beach ngate muji boycotting nga beach ye abantu babere busabala wano Bobi Wine ngokola sente tebali yote bali bya nyanja gwe mwaba NUP mwesonyiwe bulandi z'abantu ebyo byekisiru byammwe bya struggle babivaamu dda oyo Bobi Wine mwenyini yali yasete za President 7 najjayo omusango mu kooti teyajjayo omusango mu kooti wano ng'akitegedde nti akalu bagenda kasazaamu kati ate ali wano atumanyira mbu boycott spice Diana gwe Bobi Wine gamba obwo bwabwo bumwana eyeekolera obwo bwasiiwuuka bufeeriya mu bulamu obwagaana okukola bubeera obwasamiridde bwasamize bwesonyiwa spice Diana temulina kye mumubanja naye omuntu n'abalaga okwagala spice yabalaga okwagala abasembeza buli muyimbi wa kuyimba ewajje n'emuka ekabaale Bobi Wine ojja kutegeera obuyinza kati gye buli Muhoozi abuyina ebyo ebyekisiru byo byowooza situwago byaggwa sigala n'ebasirubo olaba mu music industry teri akwita president gwe Bobi Wine tekikwewuunyisa ekizibu kyammwe kumanyira buli muntu NUP mumanyidde abanaddiini lwaki oyo tatuwagira simanyi abayimbi tebatuwagidde wano mwaboycottinga Kenzo teyakikuba amaanyi Bobi Wine gakuggwa tokyagayina get it from me wasigala kubeera mu butwa akasuuti ku discussinga Chameleone anaye Chameleone yakusinga musical Bobi Wine yogezezaako okumanyira Chameleone ne Chameleone yakuba omuziki gwe you can't defeat Chameleone musically Chameleone Bobi Wine yakusinga kyomusinga ze sente so bana abantu ba NUP akamanyiro kamwe mukateeke ku banyammwe
teri yabatuma mu struggle zammwe ebyo bistruggle byammwe bye mulimu ebyo ebyekisiru ne muloza nti ensi ejja bigendamu abantu baategeera bannayuganda ti ne Bobi Wine mufere ow'ebbaluwa mufere eyali essente okuva mu gavumenti nagenda najjayo omusango mu kooti ngotadde mu kooti y'abantu tebakuwa ssente gwe Bobi Wine ajjayo omusango mu kooti emmotoka nemala nejje yetayita mu masasi awo Bobi Wine we wagwira so bulandiza abayimbi baggwanga tebayina bibiina ebyo ebya boyikooti siba boyikooti sipaise mugenda boyikootinga music kuba yonna ejja kuyimba gwe Bobi Wine sigaza abayimbi babatategeera abaagwa wano abayimbi babatategeera abakukyalira emagere musical baliwa kaka milioni akyakuba omuziki ne Bebe Cool so Bobi Wine toyina maanyi ago let nobody zolaba wanwanisa nenkulemerera if Bobi Wine you fought me nenkulemerera osindika bupeji bwo bujja butuvume ne tatangoliza ate gwe Bobi Wine gwe kankulinde mu kalulu gwe jakubankutte mu kalulu let gwe jamu 226 wano wagezaako okutumanyira ne tata wange oli ku brand ya fomanyira otumya obwo bupeji bwo butuvume gwe Bobi Wine tulina kyo kusobola kukola ku brand yaffe Tamale Mirundi senior ne Tamale Mirundi junior tulina kyo kusobola tukolako tubadde ku media ngo osiba biviri ekamocha ogezezaako okutulwanisa osindika obwo gwe Bobi Wine tukukuba abantu abo era ekyo kimanyi we are weapons femu botiisa tetuliimu naawe era ujja kutiisa basipaisa da kati za Bobi Wine oyinza okuntiisa wanwanisa dda byakulema wali olowooza bwe naakuvaako nti naaba bubi Bobi Wine ani agamba nti gwe katonda w'oku nsi who gave you those powers nti buli ava mwene yoppya ababubi I should be the yardstick I'm well off I'm doing better kati sigaza basiru banno abataasoma abayimba firi dictator gwe Bobi Wine gwe gubo omurundi gwo guzemu okumanyira spice gwe gubo ebyo bya struggle yaggwa gamba muganda wo edi mutu wako nubia nili simanya chairman nyazi we baba kuyimbira gwe Bobi Wine gwe naraba bupeji bwo nga butuvuma nengamba tatange you wait tujja kusanga mu 226 ngoleso obwo obusuuti bwo nti oli ku ballot Muhoozi ke yazegwe butasima busimi sipaisa abagadde nemwe muli na Bobi Wine oli bana mukwano ki buli muntu akwatagana naawe omusasula bubi kati kya kuvumya Spice Diana Spice ali mukola sente is a musician tabanga ko wasitulwago umanyimu abantu we babasemberera ne babasindika amanyo nga mutandiko batika mu bisitwago byammwe Spice ina kadi ye NUP Spice yagabye koti awagire n'alimu Spice tena kibina kya wagira mukazi watu anonya sente ze oli mu boycott wano mwaga mu boycotting NBS nga byabalema ne mga boycott junior nga nabalema nga te mu boycott nganga mulinga amazi gwe principal gwe bajjo yambuza ne junior Bobi Wine yakola kitabanyi kye yankola Bobi Wine tabanyi kye yankola obutamwagala nze ku nsi ne bwe tusigalako ne Bobi Wine netta oyo omusajja muli wankwe nze nelize banko muntu muli wankwe nga Bobi Wine wano kyali kinzitisiza mu kalulu ateesa ne Museveni nze bwenvuma nali nvuma Museveni kumbe ki Bobi Wine kikwatagana naye mu bubba nakyawa Bobi Wine ne bojje wange n'omwogerako nyinza n'okuyira enkali if you around me toyogera nga kulinya Bobi Wine omusajja ali anzitisiza wano mu kalulu ne bannumba ne bankuba katono banzite kumbe ali eri ne Museveni we bateesa okujjayo emisango ntuuka mu State House banga Bobi Wine yakava wano with that nze nabakyawa mmwe buvubuka mmwe obwa NUP mmwe kutukumanyira bumanyizi gwanga temuyina kye muyina mmwe banaku mmwe abadikitatinga terms mbukonde tajjakola bwati fe abasitulwago sitwago kyeriwo nga sitwago bagitunda dda oli Lubongo yatalaba President Museveni ekiro
Mu Secretary General. Secretary General ki? Munyankole kyagala okujjako munyankole munne. Si ye David Lewis Lubongoya. Bili wano bimanyira Spice dano. Mwete muddamu okumanyira Spice. Mutagetinga abantu abanafune mu bamanyira. Wenera bwe mutobe mwavuma Kasuku. Kwafe mututya. Kasuku yakoze bubi. Kasuku yakoze bubi. Lwaki temwagamba ffe? Tamale Mirundi yetonde. Ffe twetonda olinga amazi twetonda. Bobo enzo twetondesa. Wano waliwo enzo twetondesa mu ggwanga lino. Mbu you need an apology. Gendo gisabe nnyoko. Twetonda ffe. Wolera kigamba musole. Mujja mutumanyira manyire mu ggwanga mwali gula wa mulooza mmwe baani. Where did you buy this country from? Tandika okumanyira manyira abayimbi b'eggwanga. Gwe Bobo nakugambye ojja kusigaza ekintu ekyo kubeera amagere mu bigere. Tokyalina kipya wayokya. Obuyinza bwagenda. Bobi Wine get it from me. You will never be president of this country. You will remember me. Wayina omukisa ogufuga Uganda gwe Bobi Wine. Wadda mu bya kisiru mu balumbuye. Ovuma Katikiro, ovuma bayimbi banno, ovuma bannabyabufuzi. Kati ani agenda okuwagira. Nga President Museveni atesa n'ebalabebe. Bobi Wine oyina ekizibu kimu politics yakulema. Goza politics lutalo nakwevuma. Sipaise Diana abadde muntu wo. Obwana bw'obusindi se bumuvume. Sipaise muvuma waki. Negwe Bobi Wine toliberako na mukwano. Gwe buli akwatagana naawe omaliriza omuvuma. Nze nakubeererawo Bobi Wine. Nakuwagira. Ne bannumba katono banzi kiki kye wansasulamu. Kunvuma. Musindikidde balumbuye banvume. Gwe Bobi Wine gwe simanya principle. Ate gwe singa nafa gwe. Akakamanyiro kamwe mukateeke ku bayimbi. Nnaku zino ndi mukambwe ennyo sikyayagala mmanya. Bere magere mu bigere. Kola bu program obwo bu interview buli chip obutatunda power went. Tuddamu kumanyira Spice Diana. Hani abawana obuyinza mu kutandika kumanyira brand z'abantu. Mbu situlago, amanyi situlago. Kabulanga ne struggle gendo bigambe nnyoko. Struggle eriwa wano. Ensho na Naba bakabaye ni NUP bali mukulya sente. Bili bisegirinya byali ya sente na babiri awo byasamiridde. Gwe segirinya tewali ya sente. Webyekaza webyekabya. Government ezo kusibanga tulina kyogikoze. Oza government ensiru. Segirinya olabikange yali ya sente. Nako ka alani se wanyana. Yafe batusibira bwerere. Parliament yababaka bitana asatu lwaki balonda mumwe. Segirinya wali ozimbi abalwaliro nga sente ozijjawa. Mbuze mubaka yamalayo manifesto gwe segirinya gwe. You segirinya tujja kusiriwazansi. There is something you did and it's concerning money. No yo alani we mutambula. Lwaki Bobi Wine yabaniriza ku kitebe. Lwaki segirinya ne alani we bagenze ku kitebe kye NUP. Bobi Wine si yabaniriza. Bobi Wine yamanyi bye mwakola. Segirinya temulimba nsi mwogera amazima. Kiki kye mwakola. Sebuto asembye mabega yalidde ensangi. Segirinya ne bwe munekaza. Nebwe munakaba amaziga. Nebwe munagamba temina kye mumanyi. The fact is you did something. Mukigamba abantu. Bobi Wine n'atabaniriza. Goza Bobi Wine musiru. Kati manyi Bobi Wine never inform mu government. Segirinya. Zanya politics wo mu bulambulukufu. Ebyo ebya simpasa ezite kyagaba simpasa. Wobolo zogenda kwekabya. Mumala okulya sente z'omusajja. Nerine mwefuula abalungi ennyo. Segirinya tomanyi kye wakola. Babaka banna aba opposition nga bakimanyi. Buli omu akwewala. Nakuba kati ofunye publicity y'amawulire kwaba naye gana basiru tebabuuza. Government tesobola kukulemerako nga toyina kye wakola. Lwaki tebakwata mpuuga? Lwaki bakwata Honorable Namboze? Era gwe Segirinya n'alani. Ate nga Segirinya wali otandise okuzimba amalwa nga buli omu yeebuuza sente ozijjawa. Omuntu ozimbye abalwaliro, omuntu ozimbye amasomero. Sibanye Segirinya agenda kukola kino. Kumba akazete kalina gye kava. Abanyankole bagamba bw'olyanga ne sitaani. Abanyankole bagamba bw'olyanga ne sitaani liisa kati kwakaali kwata engalo tojja kudduka. Segirinya sitaani yakwata engalo wali olya ne sitaani gwe. Abanyankole bagati wobanga olya ne sitaani liisa nga akati
Kastani wakwate engalo tojja kudduka segirinyo inache wakola. There is something you did. Be broad enough and tell people why is government looking for you. Of all MPs in NUP, why you ne Alan? What is the connection between you and Alan? Evawa. There is money somewhere. There is ne Bobi in yachimanyi. So akwewala. Bwagenda kutebete yaliyo omanyoyo Bobi Wine muyayi. Nze nabera ne Bobi Wine for 2 years mumanyi. I know Bobi Wine kasitategera ati olidde center akwewala. Si musiru. Bobi Wine mugezi si musiru. Era Bobi Wine waba akuvuma. Aina bupeji bwasindika bukuvume yetajja. Bobi Wine gwa tugamba ngovuma abantu nga kyali mu NUP. Kati nango sobola okunvuma. Zitwanga Bobi Wine yannemwa. Nze gwe yali asindika okuvuma. Karate itasobola kuva kwa buli page eriku buli fake page eriku Facebook unjimanyi. Manyiti ono chairman Nyanzi. Manyiti kati onedi yawe yanvuma. Manyono nubia nili. Ne fake page za Bobi Wine mwavumira nzimanyi. Manyika kati ono Bobi Wine yanvuma. Era kwa ali kunanda ba Bobi Wine. Kali mu fake page nzimanyi fa bazikola. Nyanchali mu NUP. Kata mvuma mutiamu. Kakati fete mtu sobola. Tamale Mirundi senior ne junior fe brandi ya fe yocha mwajegezamu ne mujiwulira bwezitowa mwajegezamu wano kulwa kabaka ne mutuwulire engeri je tuzitowa mummwe fete tuwebwa biragiro Tamale Mirundi eyo brandi ogimanyigwe tuyina abagoberezi mu nsi yonna tukolanga President Museveni yakyatwagala mu government. Why do you think this government etyanyo tata wange is one of the most watched Ugandans in the whole world? Tata wange yomu kuba na Uganda basinga okulabibwa mu nsi yonna. Kati ngojombulira kyagulani. Nze setaga Bobi Wine kumanyika. I'm already brand. Nze nazali brand. By the virtue of my father's status on media. Fe mawulire. Kakati mwete mujja kumanyira spice. Munonyayo brand enafu ze mumanyira. Chobala lumali mumanyira kasuku. Aba Bobi Wine alonda yo brand enafu. Ezamanya azitya. Fereza twepankirako nawe. Nzo bane tumumenya. Netujjayo ne dia signing endagaano zamuweye motoka. Why do you think NUP nyenda mpola? Oyo Bobi Wine bwe yali akola ekibiina kye NUP teyajje ewaffe. Bobi Wine tewajje ewaka olabe dadi ngomaze okola ekibiina kye NUP. Nze Bobi Wine nkumanyi nnyo. You came at our home ngokoze NUP. Nekibiina ekyo NUP manyinyi nicho. President yabasayiningisa endagaano bonna abamuwa ekibiina. Lwakojo tebamugoba mu isi. Mwelekezo commission lwakojo tebamugobamu. So nzamwe political weapon. Temusobola mwekumanyira mu buvubuka mu obutasoma mbusitwa gositwa geriwa wano. Bobi Wine yali magere mu bigere ali ne family ye. Jeno Muhoozi ali mu kukwata buyinza biri wano bitunula. Get it from me. Jeno Muhoozi president we 10. Imbabulidde nze Tamale sogera bya bulimba. Ebanga Tamale lyemaze ku social media. Sogera nko bya bulimba. Nga mukama ndaba. Jeno Muhoozi president wa Uganda addako. Kaba wete nze sirimba. Nze myaka jange tegirimba. Banaye mukwate pene n'olupapula muwandike ekintu kye mbagambye. Jeno Muhoozi president wa Uganda addako. Bobi Wine wasigala magere mu bigere na nobi ya neri. Omuntu yayina America. Kati kamiliyoni olumba waaki. Kati kamiliyoni ovuma waaki. Kamiliyoni akusinga musically. Kati bebe kulu ovuma waaki. Kati uli mu interview obuli cheap. No mwana case. Nze chatu zizo ku case hizo kunzija ko interview. Bobi Wine bakuzaawo. Kubeera ngo yogera ku bebe kulu ne kamiliyoni. Era chuvula banga interview yafanye headline mawulire.
kubanga gye baagala obeere omuntu yalina omukisa ogufuga eggwanga Bobi Wine yali ataakulaba newe you are surrounded with idiots ekikuvumya Spices kimanyi mukazi wattu Spice Dana ababeereddewo yakwata sente n'asasula n'abaana badde okuva e Dubai Babi Kyagulanyi muka Bobi Wine mukwano gwa Spice Diana lwaki mumuvuma lwaki temuvuma nze kwazi temusobola nze abanupu mwaneyimbamu temusobola mbakuba omuntu ogwo mwenna mbagatta obwongo bwammwe you are useless eggwanga lyava mu bya struggle abantu bali mu mabbala beenywera mwenge abantu bali ku mirimu bakola ensi kati yatambula bategera Bobi Wine mufere talina gy'abatwala wano Bobi Wine watugaba Museveni tajja kulayira teyalayira abanegada kasita obalimba ogusooka tobalimba gwakubiri Besigye yali w'amaanyi n'atulimba emyaka ago oyo Museveni mujja kumulaba ngadduka yeye yadduka Besigye bye yatugamba abantu be Masaka mufunye omukisa Museveni mujja kumulaba nga yeye yaddukira mu Gomesi Besigye you can't lie Ugandans 2 times the moment Bobi Wine watulimba mbo ina aba America nga tulina mu America n'omu mu America gwina ye Nubianiri n'edi mutwe Bobi Wine the only Americans you have is Nubianiri and edi mutwe those are your Americans toyina mu America n'ogo pozi ne bana bagwagwa be Boston abali mu Poko joint e Massachusetts Bobo ogenzo okulaba oyina mu America ki Bobi Wine mombolire jeno muoza ageze na visitinga ba president bonna mu Africa go wali olabye yani Bobi Wine give me any president Bobi Wine go olabye mu Africa Jeno Muhoozi has visited the presidents nga ne Field Marshal Sisa Rufata owa Egypt Bobi Wine omanye kuberigende wa Field Marshal president wa Egypt ali Sisa Rufata Bobi Wine nga tonna bakugamba nti oyagala ba president mpo president omugo wali osinkanye tutandikire mu Africa Jeno Muhoozi yali e Rwanda Jeno Muhoozi yabadde Kenya Jeno Muhoozi yali Tanzania Jeno Muhoozi n'agenda Egypt olaba omuntu w'amayina project nawe erabikako how can you get power without visiting presidents nga ne Putin owa Russia a visiting aba president banne luli yabadde South Africa and you come and lie me Bobi Wine that is a Bobi Wine is a kunimba na oli mufere we want to be president of where of which country sebo ngoli yali abusabala mutwa kasuti tadde ku galubindi olinga mbega we DF Bobi Wine whatever they cook Minister of Defense wa America one vice president wa America yabadde mu Africa ngate yakukyalidde where na Bobi Wine oli mufere noyo lubongo atoyo lubongo yakutekamu ebyo ebyekifere oyo lubongo yoyo how can you get power without people in power ozo tofuna obuyinza nga toliranye bali mu buyinza President Museveni yaliko minister wa defense President Museveni nabirako vice president wa Uganda mu military government ya Muwanga ozo obuyinza abalaga bufuna Museveni was a minister of defense you can't get power without people in power osoka kulirana bayina buyinza nofuna obuyinza goza Obama yaveri na agwa bugwe mu America Obama was a senator kati gwe Bobi Wine oli magero obuyinza gye banakusanga enjo kabiri yana gwe Bobi Wine ani go fooling give me any person yafuna obuyinza nga tali mu power look at Raila Odinga abadde mu politics wa Kenya emyaka 3 is an experienced opposition leader Bobi Wine toddamu kutulimba na kutulimba gwe ng'onoonya buyinza osoka kuliraana bayina buyinza ne sitaani okuwamba eggulu yasoka kuliraana Katonda Satan nearly captured heaven because he was close to God. Power is a resource. Obuyinza eringa golodi. Power is a resource. Chivulanga Egypt ba president balotatinga Netanyahu yabadde opposition leader kakati. The history of countries gives us the president. President yalikuwa Aljazeera President Museveni. Ne bamubuuza ovaako ddi yayogera ekintu naye temwakitegera. President Museveni yalikuwa Aljazeera
ne bamugamba when are you leaving yagamba it is the what that gives us the who but era banagala temwasoma president kati bano bambega bayiso nabo bagala kujja ko programu yange aba intelligence mundeke bambingi maleyo ozo have started giving secrets history ya mawanga yetu abakulembeza abagafuga lwa Burundi efugidwa bajeno because of its history Burundi yakabane kumwenda Burundi lyegwanga erisingo kubane ku yakabane kumwenda eyo Burundi jolaba Rwanda efugidwa jeno because of the genocide the history of countries Kenya efugibwa ba civilian because of its history Kivulanga teri mu namaje yali afuze Kenya namaje ga Kenya tegasobola kuwamba government ebyafaye ebyemabega kati Uganda tefunanga ko mukulembeze ava mu state house na handing over power Ugandans have never seen a handover of power because of our history America ina values za democracy onosome byafayo bya America otegererwa achi Biden yajifuga communist China efugibwa communist party olwe byafayo byayo simple logic the history of countries etuwaba kulembeza abatufuga look at Egypt lwacho oloza Field Marshal Sisa Rufata yajifuga nga Muhammad Mursi civilian ya mulema ono kudayo tuye okuva kuba Farao Egypt ezefugibwa etya manyi Egypt okujifuga you must have absolute power kwa society yayo is filled up with bakabaka ba Farao majege gainofuga Egypt kakati Uganda oyino okutululia nti does Bobi Wine afanana mukulembeze ki Bobi Wine tayina yo gwafanana twati badeko no mukulembeze omuyimbi mu Uganda never we have never had a musician president and we shall never have one eno si Jamaica ba president abayimbi bafuga Jamaica na Madagascar yes this simple logic the history of countries gives us who will rule the country. Chifuranga jeno Muhoozi yasoka kuba maje kubanga okufuga Uganda oyino kuba maje Uganda ekyafugibwa bannamaje because ebyafayo byaffe goza lwaki jeno Muhoozi amaze emyaka 28 maje lwaki teyagenda nakuba endongo jeno Muhoozi understood to be a president of this Uganda, you must have a military element. Nagabe cho Bobi Wine chigende chikube mundu kyagana. I told that Bobi Wine va ebusabala ove mwe bye kisiro ebyokulya ebyenyanya ne mukazi wo Babi gende Kongo olwane yagana. Swa principle. Nengambe cho chirubongo ya yurubongo ya man. Uyosekulitane jeno. Ebye degree za Harvard tebikola mu Uganda. Uganda is not governed by law. It's the military to them guided democracy. Amajege gatuwe chokola. Dwaga mbo President 7 ye wangula akalulu. Yesu Bobi Wine checha wangula akalulu. Na ya amaje tuli mu guided democracy. Amajege gatuwa president. The military is mixed up in politics. Ono jita America ewali firie isimanya democracy nechi Bobi Wine nebo chituza no chibulirira nomugaka kati gwe principle first go to the army yagana ayakola gwa kwambala busuti noyo mpuga abafera ababiri nze Tamale I'm going to join the army. Why do you think I'm going to join the army? I have now understood that to be a president of this country, you must have a military background. Yes. Yes. So, the president Adako Wekomi Yejeno Muhoozi, Banesi Balimba, you people have never lied to you, my followers.
I've never lied to you. Nze sirimba Tamale. Sina kintu kyenjogedde nembalimba. Nze yasooka okulabula Lumbuye. Tyajabula n'abula. Ate Lumbuye guno omwaka bw'ogumalako ng'oli mulamu weebaze Katonda. Lumbuye ogenda kufa. Lumbuye ogenda kufa. N'akaakana ke yeekolera. Mujjako sagamba mutabani wa Nadduli Jakana. Nemugaja nga munvuma. I remember nakolanga video nga ndabula mutabani wa Nadduli nti agenda fanga munvuma. Nze Tamale soogera bya bulimba. Ku Lumbuye. N'akaakana ke yeekolera kuliko agenda osooka munno okufa. Nenga manyi Lumbuye agenda kufa. Watuuse. Munesige. Anze kubyemanyi. Munesige. Lumbuye agenda fa. Awatuuse awo. Mujja kungamba. You tell me. Akaakana ke yeekolera ne Lumbuye nalabula mutabani wa Nadduli ne mugajja kana kendeeza ne munvuma. Akaakana tekamanyi byekoogera wendi ndi mulamu. Manyi Tamale nninga kiwuugulu. Zikasita nkugamba ggwe. Banamaze dda okumanya. Nengamba nti Lumbuye is going to die. Lumbuye ajja kufa. Ebiseera bye bituuse ku nkomerero. Kyakozeeko Lumbuye akikoze. Tosobola kuba buli institution. Tosobola kuba Buganda nga bw'okuba gavumenti olondako ekyo. Teri yali akikoze. Awo oba oyolekedde Magombe. Toyinza kuba Buganda na gavumenti olondako kimu. Mu history bonna abakikoze bamaliriza bafudde. Tosobola. Kuba kulwanisa Catholic Church. Ne Catholic Church toyinza girwanisa n'oba mulamu. Ekereziya yeekolima. Mu byafaayo bya Uganda. Teri alwanisa Buganda na gavumenti mulundi gumu n'asigala. Lumbuye wuluddayi. Mbabuulidde. Ku babiri akaakaana ako ke yeekolera akakatategeera. Akalowooza nti okuba n'essimu ya Bobi Wine mu ssimu yo kyamaanyi olina ovuma buli omu. Ne Lumbuye kuliko agenda osooka munne. Muna agamba era saabagambye. Nze byange munne bwetu tyo fe twasigalawo ku predictinga binaabawo mu future. Bwe bafa temunnenya. Nze njogedde bwogezi. Omanyi fe kitubeezezza mawulire. We predict. Ebigenda obaawo. Mbaga General Muhoozi president addako. Abayimbi bagenda yimbira General Muhoozi kuba wano bakitegedde obuyinza yabuyina ne sente. Everybody wants to associate with the General Muhoozi. Kaye president we 10. Bobi Wine asigadde magere mu bigerazi yuzo. Ng'akola bu interview Chameleone ne Bebe Kulu. Chameleone alina abawagizi be. Chameleone atukubye omuziki. Wano mu Uganda tuli asinga Chameleone kuyimba. Bebe Kulu muyimbi mulungi. Big size ntakula nkutumiddeko nnyo. Nga maliriza. Nyini mumbu, nyini nsi. Lukoba nanta wetwa Magulu Nyondo. Mbu yakomyewo mu ggwanga lya Uganda. Mbu nyini nsi. Kabaka. Mbu yakomyewo mu ggwanga lya Uganda. Nabiwulidde mu ŋŋambo. Nange sinnabikakasa naye. Amawulire genfuna. Mbu Ssaabasajja Kabaka. Mwali mugwa mbu yakomyewo. Byebyo. Akatabo ka Mama Nabagereka ne ku peji ya 47. Ne wanazaala balongo na sankolinga wonzo. Buli wempulya nga ndi board nga nzirayo nga nsoma akatabo ka Mama Nabagereka eri statement egamba I was blessed with twins. Nga nfumiitiriza
Nganchiro ekintu ekyo mu katabo ka mama Nabagereka we yagaina nti yazaala abalongo we nasaakolinga buli we mpulya ndi board I go back so musomenye ekitabo kya mama Nabagereka temutubuuza ani taata w'abalongo saagala kumbuuza bintu ebyo kundeetera bizibu mbu John yagwa atati addenja tubuulira ani Saalongo simumanyi teyamuteekamu mu katabo abalongo Jida ne Jasmine teyamuteekamu mu katabo mama Nabagereka teyamuteekamu mu katabo kati nze mumanye nti saakuddamu kumbuuza biboozo ebyo mu John yagwa wamma gwakola research taata w'abalongo simumanyi I don't know him kwa baluwa ya Kasujjulubinga yavaayo dda n'agamba omutaka Kasujjulubinga nti abalongo si Bakabaka awo naffe we twakoma Oba mama Nabagereka anawandiikayo ekitabo ekirala ku balongo ayizulu temuddamu kubimbuuza mwanvumavuma dda Abaganda mwanvumavuma dda nkati ndi Munyankole embeera ntuŋŋamu nabavaamu dda Abaganda nze ndi Munyankole nva ntuŋŋamu ninanye first lady tuva ku kyalo ekyo ne first lady mama Janet Abaganda temwangoba wano ne tatange mbu tetuli Baganda of course we also went nze mugisha Baganda nabeesonyiwa ne mungoba mu Buganda just kubanga wamma abantu twebuuza ebibuuzo munagaba ni taata w'abalongo era ne mumuvuma kati nze yabiwandiika mu katabo mama Nabagereka siye yakiteeka muti she was blessed with twins in Kampala mutuvumire nammwe ebintu nammwe ebitegeerekeka nisibwera ne mutuvuma Juni ebyo yogerako byaki nabivaako nange nanoonya taata w'abalongo nambula ate mama Nabagereka eddwaliro teyaliteekamu mwe yazaalira abalongo singa Tamale nagenda dda okukola research Nembu omutaka Kasujjulubinga Lubinga naye alimba naye naawe omutaka Kasujjulubinga olimba kati ebbaluwa wali owandiika yaki mbu abalongo si Bassaabasajja wosirika kufa so akatabo ka mama Nabagereka mukasome waliwo abantu abali ebweru abantu okiridde Junior akatabo nkasangawa mugende ku page ya mama Nabagereka office of the Nabagereka mubabuuze where are the books abantu banyinyo bambuuza I'm not the marketing manager of the book nawulira waliwo abaafuna ssente okapromotinga ku Twitter fa aba Facebook tebaatuwa I had nti ssente zayitingana ez'okutunda akatabo ka mama Nabagereka neze saafuna oba abayambi ba mama Nabagereka nkoze nnyo okutunda akatabo ako kyokka ate nga Ababuganda bannyiigira nasanga luli omusajja wamaanyi nnyo mu Buganda yali ayina ebizibu by'ettaka najja ku ofisi nga Junior okoze kinene nnyo okutunda akatabo ako n'omanyi nti ffe ab'Emmengo tetukaagala I was like aha muyinza obutaagala mama Nabagereka lutuwe olwo si luyina Tamale empoomerwa nnyo olugambo naye olugambo lwani taata w'abalongo sirumanyi teolaba nti sitya ddenja naye awo ntya mmwe mumpite kawadi Tamale sitya ddenja naye ku by'abalongo sina kyemmanyi agakatona mu ggulu newe nandibadde mmanyi Abaganda baatuvuma wano so nenyende entuŋŋamu era nze kati ndi Munyankole agandi ni malungi buholo gye n'oli omwensiti n'oli omwojo sitamaaha enjuba yagwa njiza Olunyankole bannange eŋŋambo mbi Tamale ekintu wamu okundeetera obuzibu ŋŋambo kuwoomerwa ŋŋambo naye olugambo lw'abalongo mbwanisa abantu bankubidde amasimu okuva ebweru abamu ngagala sibu nakumpa ssente nedda Junior ake tukuweeyo $100 otubule taata w'abalongo simumanyi kambeere kawadi ebintu bya Buganda si byangu eyo live ngikolera Kongo
Gwemba n'ababuulira taata w'abalongo mumpe passport nyende Congo. Jemba njikolera wali ku border ya Uganda ne Congo. Mubutufu waliwo wame ebintu nga mubutufu byetaaga wamma kusirikira. Nalinda babuloga ndabayogera taata w'abalongo. Teri olaba ne namukadde yisi batabyogerangako. Namukadde yisima jajja gudu ola akisese ne taata nzani. Tamale nsirikira olugambo lwange maama ekigambo kiyinza okunsimattuka. Ate era ne munzijeemize. Muyinza okunzijeemize. Nve na wano ey'olwaleero banneebwetu bwewedde. Junior Mairolo Modo, you inspire me. Naye abalongo ba Museveni. Please. Saya muandike bikomenti byammwe kugasawo Facebook. Sole wamma okusoma kikomenti ekyo. Maleno kukibulokinga kino mwe abalongo baani. Gwe mwana gweyagala kundeetera bizibu. Muandika bikomenti by'ekisibo. Oyo olwaleero wammanjimalidde na wano. Mwe abalongo namala patience. Gwe wandisa kikomenti kino. Banne tusisinkana olulala. Sijja kusukkawo wano saagala trouble.